Minisitule y'ensonga ez'omunda ng'eri wamu n'ebitongole eby'ebyokwerinda batandise okubangula abakulembeze ab'enjawulo ku ngeri gye basobola okwogereza abantu abalina emmundu mu bukyamu mu bitundu byabwe baziweeyo mu bekikwatako kibayamba okumalawo obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu Uganda. Bano nga bakulembeddwamu Koloneli Chris Bagambe akola mu Minisitule y'ensonga ez'omunda bagambye nti mu nteekateeka eno abo bonna abanaawaayo emmundu eri abakulembeze awatali kusika muguwa baakusonyiyibwa. Bwe yabadde ng'ayogerera mu lukuŋŋaano lw'abakulembeze b'e Wakiso ku kitebe kya disitulikiti eno, Koloneli Chris Bagambe yagambye nti abakulembeze balina okuyambako ab'ebyokwerinda mu kaweefube gwe baliko ow'okumalawo emmundu eziri mu mikono gy'abantu abakyamu. Bano agambye nti baagala nnyo okujja emmundu zino mu bantu kubanga zikoze kinene okwongera ku bumenyi bw'amateeka n'okuteeka bannayuganda ku bunkenke. In Karamoja wali operation gye bayita operation usalama kwa wote, amaje, polisi and safety unit n'abantu ba bulijjo bali mu exercise y'okugamba abantu baleete emmundu tebajja kubasiba tebazireeta okitegeera. Naye kati nakino tusaba n'abantu abaana baffe abali bweru bwa Uganda nga bali mu Allied Democratic Forces nga bakyali under Road Resistance Army abali Central Africa, no Democratic and ADF is in Eastern DRC, baveeyo bahandinge over emmundu tebajja kubasiba. Kye tusaba twagala abantu baffe babeere n'eddembe balivinge peacefully. Afande Florence Kirabira avunaanyizibwa ku by'emmundu eziri mu mikono gy'abantu abakyamu agambye nti bakizudde nga bannayuganda abamu bamanyi abantu abalina emmundu mu bukyamu naye nga tebayambye babyakwerinda kubalonkoma bazibajjeko. Abaagala emmundu eziri mu mikono emikyamu ziveeyo. Emmundu zino eziri mu mikono emikyamu zirese nnyo embeera etali nnungi mu mawanga gaffe. Kale nga gavumenti erina obuyinza obusobola okuggyako emmundu kubanga emmundu eyo ya gavumenti, naye nga tukozesa kale abasirikale baffe okulondoola balabe emmundu erinaani wozese. Naye amawanga amagatte mu Afrika gasalawo nti emmundu nga bwe ziri ennyingi ennyo mu bantu ba bulijjo, tulina okukozesa n'abakulembeze abalala abatali mu byakwerinda basobole okubiriza abantu baabwe be bakulembera bajjeyo emmundu ezo nga baziwaayo mu bulungi awatali kuwalizibwa, mirembe gisobole okudda mu mawanga. Omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Wakiso Ali Kakooza alabudde abantu abalina emmundu zino singa obudde obaweereddwa okuzizzaayo obunaaba buweddeko anaakwatibwa yenna waakuvunaanibwa. Bw'obanga tewawulira koola eyo oba n'ogiwa n'osirika busirisi tagenda kuba wakuwolereza. Payime n'abagambire bananga ati puroguramu eweddeko eya Amnesty buli gwe basanga n'emmundu nga tewagifuna mu mateeka matu ng'ogirina irigale gujja kuba ansa gojja kuyitamu ansa zo. Awo amateeka gye bakukola ki agenda nawe maaso. N'olwensonga eyo tubakubira omulanga ffe nga ffe aba security agencies ame we bali poliisi we tuli n'agencies endala bannaye mutuyite tujja kusalanga nammwe mu mizikiti tujja kusabanga nammwe tujja nammwe mu community kobe ng'oli waka ng'olinawo obuntu bagazalizi fe tuyite tujja kujja twogereko eri abantu bakakase obulungi obuli mu kkola eno ekolebwa gavumenti okulaba nga tuze emmundu ezirina okudda. Akakiiko k'ebyokulonda katandise okwetegereza abamu ku bantu abagenda okukayambako okuteekateeka okulondesa obukiiko obukulembera abakyala ku byalo okwetooloola Uganda yonna. Nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama agambye nti obukiiko n'obukulembeze bw'abakyala ku byalo obuliko kaakano bwalondebwa wakati w'ogw'omusanvu n'ogw'omunaana 2018 nga ddwe olukiiko olw'okuntikko olutwala abakyala bonna lwalondebwa wakati wa 23 n'abiri ogw'omunaana 2018. Byabakama agamba nti okusinziira ku tteeka erifuga abakyala erya National Women's Council Act obukulembeze buno buweebwa emyaka 4 gyokka ekitegeeza nti ekiseera ekyabali mu bukulembeze kaakano kyakuggwako mu gw'omunaana 2022. Byabakama agamba nti okusinziira ku tteeka eriruŋŋamya gavumenti ez'ebitundu obukulembeze bw'abakyala ku bukiiko obweru C1 ne C2 obwalondebwa mu Julayi wa 2018 bulina okumala emyaka 5 gyokka ekitegeeza nti mu Julayi wa 2023 balina okulondesa obukiiko obulala obupya. Ono agamba nti akakiiko mu kiseera kino kaagala okulaba nti obukiiko bwonna obwetaagisa buteekebwateekebwa mu budde. Ayogerera akakiiko k'ebyokulonda Paulo Bukenya agambye nti wabaddewo okukaayana n'okusika omuguwa ku nsalo z'ebyalo eby'enjawulo mu ggombolola ezitali zimu kyokka nti enteekateeka ze batandise za kugonjoola ekizibu kino.
Olwaleero obwakabaka bwa Buganda lwe buddamu enteekateeka ey'okugema abantu ba Kabaka obulwadde lumiimamawuggwe nga yakubaawo olwaleero nga 4 n'enkya nga 5 omwezi guno ogwokusatu mu bimuli bya Bulange Mmengo. Minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda owekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma asabye abantu ba Buganda bajjumbire enteekateeka eno era n'asaba n'abantu abamalayo ddoozi zaabwe bajje bafune empiso ey'ennyongereza. Naye kakati tukomyewo phase 2 twayise twegemese covid ku Bulange Mmengo omulundi ogwokubiri ntandika n'essaawa 2 ez'okumakya. Tukubiriza Obuganda, tukubiriza abantu ba Ssaabasajja mwenna gye muli mujje mufune doozi yaffe eya booster. Tumanyi bangi bagemeddwa naye ate n'abo abakaweza emyaka 18 abatabadde na myaka mituufu bajje bafuna empisa esooka, abafuna esooka mu biseera eby'emabega nga ennaku zituuse bajje bafuna ey'okubiri, ate ffe abafuna dda empiso zaffe 2 tujje tufune ekiyitibwa booster twongere amaanyi emibiri gyaffe okulwanyisa covid. Twagala nnyo okweteekateeka n'emibiri emigumu kubanga tulabyeko nti omuntu omugeme tatawaana nnyo ng'oyo atali mugeme. Ebyo nga bikyali awo, Minisitule y'ebyobulamu esekeredde bannayuganda ababadde bagiteeka ku nninga ejjewo okwambala masiki egambye nti balabye etegeezezza nti okwambala masiki kwa kusigalawo okutuusa ng'ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ekya World Health Organization nga kirangiridde nti ekirwadde lumiimamawuggwe kiweddewo. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng yasinzidde mu Paalamenti bwe yabadde ayanukula okwemulugunya okw'omubaka wa Busiro North Paulo Nsubuga ku kya gavumenti obutajjaawo kwambala masiki yadde nga lumiimamawuggwe yakendeera n'agamba nti okugjawo omuggalo tekyategeeza nti lumiimamawuggwe yaggwaawo era n'ategeeza nti akyaliwo omuyitirivu nnyo era akyatta abantu nga buli lunaku wakiri wabaawo munnayuganda afa korona. Omubaka Paulo Nsubuga mu kwemulugunya kwe yagambye nti masiki ziremesa abalonzi baabwe okubeetegereza nti kale nga kyetaagisa ziveewo abalonzi babatunuleko mu maaso kubanga n'ekiseera kye beesimbirawo era baali bambadde masiki. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka ez'empaka mu Uganda ekya FMU nga kikolagana n'ekibiina ekya Eastern Motocross Club bakakasizza olugendo lwa kilomita 209 olugendo okuvugibwa mu mpaka ez'akaliro Sugar Rally Championship. Empaka zino zigenda kubeera za mulundi gwakubiri ku kalenda ya National Rally Championship ey'omwaka guno 2022 era abavuzi abasukka 20 be bakeewandiisa okwetaba mu mpaka zino. Bano nno kuliko Ponsiano Lwakataaka, Mafumafu, Fred Busulwa, John Barrows, Ajabudu Sempebwa, Julius Semambo, Muhammad Bwete, Kefa Walubi, Dr. Henry Maseruka n'abalala. Empaka zino zigenda kubeerawo nga 12 ne 13 omwezi guno era za kuvugibwa mu bitundu okuli Iganga, Kaliro, Jinja ne Bugweri era Ponsiano Lwakataaka yakulembedde ekimeeza ekya NRC olw'okuwangula empaka ez'Ambalala Rally Championship ezagguddewo omwaka guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna mu Africa obunywevu mu nsonga z'ebyenfuna ng'ezitowa $5 billion 5.9 ku minzaani eya GDP. Misiri yakubira ezitowa $5 billion 5.5 ku minzaani ya GDP. Nigeria yakusatu ezitowa $4 billion 4.7 ku minzaani eya GDP. Songa Algeria yakuna ezitowa $2 billion 2.8 ku minzaani ya GDP. Morocco yakutaana ezitowa $1 billion 1.8 ku minzaani ya GDP. Songa Uganda ya 14 ezitowa $5 billion 5 ku minzaani ya GDP. Mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa neki. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.